Omwana ono gwe tagenda kwatukiza mannya ge aweze emyaka 10 era nga badde asomera ku ssomero lya Devine Junior Primary School ku kyalo Lukomera Wobulenzi mu disitulikiti Luwero. Omwana ono ng'asoma kibiina kya 5 alumiriza nti omusomesa we Eria Musoke yamukakkanyeko n'amutunuza mu mbuga ya sitaani. Awunasikana ntwala eri mu gundi anti kuku gyafumbira nankozesa nga wenjagala okulekana nga nkwata emimwa ng'ate mwesikambulako nziruke nga ntaayiza. Agamba nti omusomesa yamukomekkereza obutabaako gw'abuulira. Bwe yamala okunkozesa ne mwesikambulako ne nziruka ku mulyango nga taliyo n'ayimira mulyango n'agamba abonera mbukera ku makya togamba omuntu yenna ojja ku ssomero. Maama w'omwana ono agamba nti amawulire g'okusobya ku muwala we gaamusanga Kampala era n'addukirawo okudda e Luweero. Kubeera namusanga akyabuliidinga. Awo omwana watandikira okumbuulira story n'angamba nabadde enva eno nga bantumye nensanga abantu babiri kati nenjagala okudda ku kkubo Master Eric n'ampita. N'akomawo ewaka yatuuka akaaba. Anko we yasooka omulaba, anko we n'amubuuza kiki. Ne bamuyingiza mu nnyumba, anko we n'amuwa anti we n'amukebera era ne anko we n'agamba amagulu gonna gaali gajjuddeko omusaayi ng'abuliidinga. Alumiriza nti ab'enganda z'omusomesa babadde bamusendasenda akkirize aweebwe ssente okulina okuweerera omwana we naye ng'agamba nti ayagala kkooti yeebe balamula. Suspect oyo taata we yakantuukirira enfunda eziwera 3 naye nga nze simuddamu simuwa ansa nga ngamba njagala osonyiwe mutabani wange baleme mutwala ku life prison sobola wakanira mutabani wange kuba ekyo nkimanyi yakikoze naye tuteeseganye ensonga tuzimale nze naawe. Adumira Poliisi Luwero mu kaseera kano Rebecca Yeta akakasiza okukwatibwa kw'omusomesa Eria Musoke ku bigambibwa nti yajjudde ebitannajja. Ayeta agamba nti Musoke wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe ogw'okusobya ku mwana atanneetuuka. Twafuna omusango gwo ne tukola investigations zonna ne tuforwardinga file mu court era we twogerera file erine RSA bwenaakomerawo nga batugamba nti Musoke tumuproducing mu court tujja kumutwala. Singa omusango gumukka mu vi omulamuzi ayinza n'okumusiba amayisa. Musoke twamucharginga n'omusango gwa aggravated defilement kulwokuba with medical form eraga nti omwana muto wa myaka 11 ate nga ye Musoke wa myaka 4. Poliisi enoonyereza ku misango e Luweero etubuulidde nti emisango gy'okusobya ku baana mingi gye bakozeeko era waliwo n'omusajja eyasalirwa okusibwa emyaka 36 lwa kusobya ku mwana. Bano batulaze ezimu ku fayiro ez'emisango gye batwala mu kkooti egimu nga gyekuusa kusobya ku baana era nga waliwo ne fayiro gye tulabye nga baamusalira okusibwa emyaka 18 mu nkomyo. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.